Okay, mukulu wa Montegulo nabadde olunaku lwa kusomoozebwa yadde n'embeera tukyagirimu bomo zaakusanze? Bomo ezo zaatulise ndoza ku makya kubanza binabulidde amawulire nabadde ndi ku radio nti bomo yabadde y'amaanyi naffe fenyini ababadde eno saidi z'ekamukya era Acacia Mall twalabe nga naye eyuguma naye twabadde eyuguma bomo yabadde y'amaanyi era twala okusaasira eri abantu abafiddwa abantu baabwe families ne poliisi yenyini okufiirwa abantu baayo n'okugezako okuba nga twekuuma buli muntu abe nga agezako okulaba olaba omuntu akutte ekiveera oba kabbaaga nga tobitegedde n'akalekawo okubira poliisi oba oddukawo mangu otherwise yo bomu etukosezza nnyo olwedde covid atuyiseemu amaka gafudde kitegedde amakazi batudduseeko ate bano abookubiri betufunye nabo bagenda kudduka lwa bomu kuba kati kweyatulise tewakyali asobola kukolaki kuba saluti twatidde nakatukyatidde. Okay, temulinamu kweralikirira January tubadde tuli mu masanyu nga era tulinze omuzeeyi atute as art temulinamu kweralikirira nti bino binza okuba binza okustopinga amasanyu kyangu kyakwasaganya nti at least yo bwokola performance walina concert at least ne bamakyaki babo yayingira mala mwaza so nga kiri ekyabadde kya senyiga kibadde kizibu wayo senyiga temulimu ku mwaza yajja buzizi sania bondizi ebikwataganya ku security ebyo ate ekyo kyakwasa kikwasaganya kuba omuntu osobodde okubanga wawamba eggwanga limu owulidde kuba n'ojjako abaaliko n'obeerako emyaka 3-4 owulidde kati osobola okwasaganya mu wiiki emu ne buvaawo ne tukola ebivulu byaffe. Mukulu wa Monte tuddizeeyoko ogambye bomo kyangu okwasaganya ng'ebivulu babigudde anti buli ayingira tumala mwaza abantu baba baagala abayimbi baabwe bagamba nti Happy Alex alina wagenda okukolera performance Happy Alex n'agamba buli ayingira kitegedde alina akayimba mwayingira neyeyambula n'asigala bwereere nga byeyazaalibwa nabalaba nti alina kintu kyona kyebisibe n'ayingira abantu bajja kukolaki bajja kukikola bamwaza nga bwe tukoze era bulabi abantu baddegezaho okipinga social distance nga bafuna sanitizer face mask nebya bomu byangu nnyo ebyokwasaganya n'ogezaho okulanga buli muntu abeera embega wa munno okulanga tukolaki tutufuna bulabi obwo okusinziira engeri gye yakubyemu ne zino ezibaddewo emabega njawulo ki gwe gy'olabye ku zino bomu? Buno waliwo bwasooka okutulika awo bagamba buvuddemu misumaali bakateeka mu baasi namba bamwafamu omuntu omu naye nebezze nga yamaanyi kuba yatulikidde eri ku paliamenti naye naffe ababadde nekamwokya ettaka lyayugumu kisegeza yabadde y'amaanyi era bwolaba ebifaananyi ku tv ne ku internet olaba nti bomu yabadde y'amaanyi kyogambe nti ffe yatukosezza abantu bangi naddala ffe abasajja amaanyi g'ekisajja kijja twalira emyaka emirala 2 tugambe zigenda beera nga ziri ezabali nti mugenda tutuuka muzaala abaana nga abamu tebalina matu obongo biki ennyindo teriiko ennyindo eri eno ebeerenga byabali abalala nkugaye kinatwalira ebbanga bwoba otegera bulungi ekintu kya bomu kino kigatwalira ebbanga ffenna okukakkana kuba kati ne oba oli mu mukwano n'omukyala we era weesanga era olabanga ojjuka ekiri ekifaananyi nda ne weekanga okitegeera omutwe ne gutagendako kitegedde omuntu omubadde opanzepanze amagulu biki boolerayo ogenda okupanga omutwe era ne weekanga kitegedde tuyinza okuzaala ebiwudu. Muzeeyi agenda kwogera ku Friday ki kyosuubira ku saidi ya art industry? Kwongera kuggumiza nti mu December agenda tuta tukole agenda kuggumiza kulaba nti December tukola Christmas neki bomo tekutiisiza eno ekyo muyeekera Museveni asobola kikwasa akantu katono nnyo akantu katono ajja kagira mu bufunze tekisobola kustopinga kukakkana kubaggulawo kino tekisobola kuba stopinga kubaggulawo ate nga lwaki taggulawo atulanga ki owulidde olwa bomu buli muntu ali alaati kizibu nnyo okuddamu okutufuna bomu endala. Waliwo excuse gye basobola okuteekawo ne babalemesa ne bagamba mpaka mwaka guli olwa bomu anti kati oluusi oyinza n'okwesanga bomu ezitulikala kuba nti aluddewo tuggulawo okitegedde nga bayimbi be bazitega abafans baga nti omuntu ngaayagala kulaba amauti nagalwa kisitulisayo bomu awo so tute oba oliawo ne bubomu buyinza okukendeera nze bwe ndowooza abate bubomu bujja kukola ki buyinza okukendeera ddala dda akabomu n'akamu twali tukola ebivulu byaffe teri kati nga wogambye nti bafaani be babutega waki tobagamba bayimirizeemu kuba bangi bafiiramu ababutega baneemulindeemu omusajja agenda tuta ate bw'abatabu tebujja kulabika
agezeko abatete nga wa oziwulira bana naye tumaze nga tukola ebivu olwoddeyo kabomu akatulika kujjako mu world cup eri kitegeeza nti maybe waliwo chance kubanga n'omuntu atega bomu bw'asanga awali amazina wawali omubali endongo yesanga nti ekyokutega bomu akyerabira nadda mu kusamuka n'asanyuka oba n'alaba komedi ebyokutega bomu n'abulayi n'alemerera ogitegulula n'agitegulira wuwe waka. So muzeeyi abatete batagenda kuddamu kulaba bomu. Kati buli muntu ali alaati ne Museveni kimanyi ne gavumenti ye kimanyi naye ali alaati mpola mpola naye ekyo tekigaana kuba kati Desemba buno asembedde tukole omubali gwaffe kuba bino ebisajja biraka bambi batwagala ekijja kuggwa. ne Mukama ayamba yeyambye bwoterwana kukola banga bitwagambye nti olaba omuntu ng'ekengera nga alina ekisawo kyakutte oba alina ekintu kyalesawo ekitereke edduka mangu yite poliisi tusobole okubaawo naye naffe nabategesa ebivulu byaffe tusobola okulaba nti buli muntu ayingira amala mwaza bomunakola ki buli muntu ayingira mu bivulu oba mugingira ayingira mu kyaki mu masinzizo wonna bamala baaza mu buli kifo kyonna kyonna bwa takisi ba baasi bantu babaaze tusobole okukuuma obulamu bwaffe. Kati okusitula owuwe pasita yakoze atya? Omukulu ono is an upcoming artist, musajja muto musajja abyedde ddala kubya ddala eri mbalala kitegedde alina n'ennyimba ze agenze n'azinda zeeko ennyimba ziwulirako ddala zaze ng'akonkona bannayuganda zibajja okujja nga bamanya mpolampola bagenda ku YouTube channel ye bamuwagire bambi era erinnya bakozesani Happy Alex omuziki ojja kugusangayo kati nakano nakagadde akayimba manyi nti sigenda mu vidiyo agenda mu vidiyo ng'omuntu ayimba bubi nze okula omuvubuka ayimba bulungi gwe mbadde nyina okusaba $5 million neekuba ne nga waayi kankikolere ku mafuta nzije mu kifo ngenda okukwatira. Happy Alex, oluyimba tutwagala otubuulire ku sitole yalwo na lwaki right now olirizinga oluyimba mu luyimba lw'olirizinze oleeseemu n'ebyambalo bya poliisi. Oluyimba baluyita gamba nooku amanya abantu Happy Alex oluyimba baluyita gamba nooku engombo yeriwo okwata omuntu ng'ali connected n'agamba gamba nooku byebiri mu Uganda direct omuntu amukwata alina ne TV ng'afuluma nayo nga siiye polisi nemukwala mugagamba nooku. So pastor, what do you mean like nti byebiri mu Uganda nti omuntu bw'aba akumanyi tasulayo mu kkomera gamba noogu? Kati story oluyimba eraga nti mu nsi muno mulimu abantu nga they have succeeded because they have connection. Ate ne wabawo abantu abalala nga for them Katonda yakoze ki yabayambi gamba noogu naye alina amusingako ye Katonda omulama gwa vidiyo gamba noogu ayinza okuba gyali wantu nagamba noogu nga gyali naye ate ne gamba noogu naye Katonda ate yamusinga yasalawo buli kimu. Pastor, lwaki wakozesa mu promote mu video mu bakomedian bonna betulina wano mu Uganda? Mu promote mwagala nnyo ate n'ekirala he is approachable. He's a humble man that anyone can approach. When I approached him he welcomed me. So mwagala nnyo kuba ekyo, he's a humble man. So have you tried? Nyine approach ebadde nnungi ebadde yavunanyizibwa nnyo olimba ntuwuliddemu waliwo omuntu aku approaching obubi naye n'omuliplayinga bubi naye approach ebadde nnungi ate n'eddoboozi kyekikulu talent saagala muntu ayimbanga nkoko ojja kumpita mu vidiyo naye okulaba omusiru ono akooka alina eddoboozi yani gwe wagezezaako Happy Alex approach neetabukanga ate oyo mukambani kwabo bwe wagezezaako? Sijja kubayisa kwogera amannya gaabwe naye gwe manya nti gye bali batuukidde namutwala nkaguddeyo. Batugambye nti emabegako wiiki ewedde abayimbi ba gospel Pastor Kiganda avaayo n'agamba muyimbira Katonda ate mmwe you saying you want money, where do you belong? Ogwawa? Nze omusumba Kiganda kye yayogerako sikkiriziganya naye olw'okuba nti oluvannyuma lwa byonna abayimbi ennyimba ze bakola tebakolera ku bwereere, studio ze bagendamu si weereere. So omusumba Kiganda ndowooza video z'obushootinga sizaaweereere, ebintu bye tukola ebisinga si bwereere. Kati olaba ne Kiganda ayisa akabbo n'agamba kimu kya 10 kiga kino ekintu alina okuddawo ate kiteekako nnyo buyinike buli muntu yeetaaga okuba sente zeetaagisa buli wamu. So nze kyeŋŋamba kiri nti abasumba baveeyo bawagire abayimbi babasupportinge kama favors mulekere awo abasumba n'okuyimbisiza abaana obwereere mugenda mbaddeko mu mukyakire bakooka
so singa basoloozayo kasente mbadde munakola videos endala naye omwana n'akola video n'ajja mu kyaki ojjo onkinga mufo ky'okusabayo akasente okamuwe oddamu kuwoza mbayimbira mukama but all along kuvedda nedda mugamba kiri kimanyikiddwa nti mmwe mwennyini mwabagamba nti muyimbira Katonda era mwe temwetaaga kasente mubuuse kati embeera yaganye oba covid yebaleetedde bino byonna kuba kati nga namwe mwetaaga akasimbi. Katonda awa empeera, Katonda naye awa babe nakasente bakasaba ku lwa mukama. Mukama era yabatuma n'agamba mugende mukakime baana bange tewali kyebakolanga tiwakisirimu mukama byonna nga bugembe bawulira ayimba buli kimu kirimu mukama. So nze kyeŋŋamba nti ne Katonda ababe abawa okiraba ate teziva mu ggulu, so you have to work. Ensonga lwaki Bayibuli egamba nti I'll bless the works of your hands. So bino bye tukola, it's what God has given us so that we can have a blessing. You're right. So kyeŋŋamba kiri nti musumba simanyi ye kya Bishop Kiganda naye mukulu wange nze ngamba awo yandisupportinze abaana bano. The reason is abaana abasinga ensonga lwaki bava nnyo mu kkanisa bw'oba olabye ennyo abaana abasinga ayimba aba yakatuukako samuweya Kiganda yennyini alina okulaga abantu ataddamu kusolooza kimu kya 10 abantu n'abala batandikirawo babiveeko naye baba nga akyasolooza kimu kya 10 aleka abaana banoonye ssente basobole okukola promotinga talenti zaabwe. Okay. Video togirabyemu bafande n'abalala nti bakuga omanyi gavumenti ennaku zino nayo si nnyangu ssebo bajja kukima uniform gye wagijje n'ebirala tuli mweralikirivu tuzitungisa material gyeziri kitegedde material gyeziri tuzitungisa owulidde nga baani ngaba artist tuzanya firimu y'amagye tutungisa bikombat tuzanya ya police tungisa tuzanya nti bascout tufuna bascout bya abafaada tubifuna tubitungisa kuba art bwati bwayimiridde tewali nsonga ekuleetesa kuyimba la pastor ngozenga father tino yambala ng'omusawo omuganda so buli kimu kirina okuba mu kategori yaakyo entuufu okugyayo ekintu ekifaananyi ekirungi kuba ebintu bitukola byonna byonna nyimba zibayimba z'abantu zi inspiring abantu bafunamu ekyokuyiga.